Ekyalo Habutobera ekisangibwa mu Luka gwe Butale mu Gombola emuko mu district Rubanda kyagwamu ekyekango mu Juni wa 2021. Kino kyaddirira Armstrong Vianney Ahimbisibwe okukkakkana ku baanabe basatu nemukyalawe n'abasibira mu nju n'abakumako omuliro ne babengeya. Muno mwalimu Edwin Tumorubire nga wa myaka 17, Westlife akampumiriza wa myaka 15, saako ne Maria Akwira Akinamushabire nga wa myaka 5. Mama waabwe Robina Muheki naye teyalutonda. Poliisi yatandikirawo kunoonyereza n'okunoonya yali ateebereza okubeera emabega w'ekikolobero kino nga ekitaabwe era oluvannyuma n'akwatibwa n'atandika okuwera ennemba n'emisango. Armstrong Vianney Ahimbisibwe abadde omu ku basibe baleeteddwa mu kkooti enkulu olwaleero nga bamubaze bawera ennemba n'emisango egy'enjawulo kyokka nga azze kusalirwa kibonerezo oluvannyuma lw'omusango kumukka mu vvi. Ono nga yeesozze akaguli, omulamuzi Samuel Emokol bakamutemye nga bwamusindise mu kabulamuliro amaleyo emyaka 40 olw'ettemu lino. Ng'oggyeko emisango gy'obutemu, ono yaggulwako n'emisango egy'okwokya ssaako n'okulumya. On counts 1 to 4 on which the accused has been convicted of murder, I hereby sentence the convict to a custodial sentence of 40 years. I will deduct from this sentence a period of 1 year and 8 months that the convict has spent on remand. Omulamuzi Samuel Emokol nakati akyewunya engeri omuntu gyadda ku famire ye n'agisibira mu nnyumba n'agikumako omuliro abatali kukwatibwa nsisi yonna. Of his own family members. The convict took the life of his wife Rubanda, aged only 45, the life of his son Edwin, aged 17 years, the life of his second son Westlife, aged 15 years, and the life of his daughter Maria at a tender age of only 5. Ahimbisibwe wadde asabye kkooti emuwe ekibonerezo ekisaamusaamu nti kubanga kino yakikola mu busungu era ng'akyejjusa tekirobedde mulamuzi kumukaliga myaka 4. Omulamuzi wabula ategeezezza Ahimbisibwe nga bw'alina eddembe okujulira. Convict is informed of his right of appeal against the sentence and he has to file that within 14 days. Kyokka Robinson Kazingo nga yasomako n'omutemu ono agamba nti yeewunya ekyamutemba omutwe kubanga mu ssomero teyali bw'atyo. Killing you have four biological people. For sure it was not good, and I think possibly also doubt what had happened with him, because during our time in school he used to be a calm man, but when I heard he did that scandalous thing, for sure I also did not feel happy. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kino ekyakigezi Erimate ategeezezza ng'ekibonerezo kino bwe kisaanye okubeera ekyokulabirako eri abalowooza nti basobola okukola emisango ne bayinaayina. N'olwekyo njagala abantu bonna bayigire kino ekivudde mu kintu kino. Abantu baffe baleme kubeera nga batwalira amateeka mu ngalo, bwe banaabeeranga n'obutakaanya bwonna batuule ku meeza bakole ekisaana tulabe nti buli omu ali mu ddembe.